Amanya gange nze Nassali Esther. Wano we tuli wa mwami Kafeero omugenzi jjajja omusajja. Kino kyalo ki bayitawo batya wano? Kino bakiyita Kawempe Ttula. Jjajja omusajja yani? Jjajja omusajja mwami Kafeero Misuseera. Okay. Kati nsonga ki baleebukanya n'omuyimbi Sophie Nantongo? Ensonga etuleebukanya lwakuba nti Nantongo ayagala kutwala wano eno era yazze n'akubirawo bbulooka nga bwe muziramu. Awaka wonna nayonoonaawo n'akifuula ekirungo. Atalina gwagambyeko kubanga kale namugambye nti tekijja nga yakayiwawo ettaka eryasooka nti tokubira wano bbulooka. Nengeza kugamba LSM stopping naye n'atakkiriza n'agenda maaso n'emirimu gye. Namulumbye mugambeko twaze mu luyombo n'ebitooke n'abisaawa ne kasooli n'amusaawa kyampaliriza ngende ku poliisi muwaabire. Nantongo gwe omuyita otya? Nantongo omwana wa ssenga wange. Kijja kitya? Kijja nti ssenga wange yakola ensobi n'afuna omwami nga wankima ne bazaala Sophie Nantongo. Era omwami ye bwe yamufuna n'amuleeta ewa jjajja wange nga baagala okumwanjula kuba omwami yalina ku ssente nanyini kakugambye yali musajja mugagga. N'amuleeta okumwanjula. Jjajja n'amugamba oleeta otya omwami ow'enkima ate nga naawe oli wankima? Sigenda kukikkiriza. Mu Buganda tekikola ki? Tekikkirizibwa. Tosobola kuba wankima ofumbire omwami waki ow'enkima era n'abagoba. Ssenga wange n'alemerako n'amuzaalamu abaana 3. Kyova olaba Nantongo wankima nange ate ndi wankima. Kati Luganda ki olubagattana Nantongo wano we tuli? Oluganda olutugattana Nantongo wano we tuli, Nantongo mwana wa ssenga wange. Era nze nasikira maama we. Nze musika wa maama we. Emikolo gyaliwo mu bulambulukufu nga omusikira oba? Gyaliwo mu bulambulukufu bulungi nnyo ekasubi mu makaagi gw'omugenzi ssenga wange. Kale kati oba gwe wamusikira lwaki ofa ekyokugenda ku poliisi direct lwaki tewasoose kumuyita najja ne mutuulamu akubuulire lwaki akubiddewo bbulooka? Ebyo byonna twali tebajja mu kusooka Nantongo ng'agamba nti ayagala omugabo wano ne ssenga wange ng'akyaliwo akyali mulamu atanaba kulwala. Ssenga wange n'amugamba nange kitange wano yakola ki waali wawe kitange nampako ke yampa ze nnyumba ziri ezamenyeka wansi. Jjajja wange n'agamba Esther zimbaawo naye zimbaawo ennyumba bannantongo n'atabawa simanyi lwaki teyabawa kati awo twasigaza nga wa famire ffenna ne mwannyinaze n'agwawo wansi kitegeera mwannyinaze natundako awo nze wange wewali kibala sikizira na kintu kyakutunda kuba kintu kya bwajjajja kintu kyaffe era tulina okubeerawo. Wange yazaala taata wange Antony Ssentongo. Jjajja wange n'azaala maama wa Sophie Saara Namuli. N'azaala Namuddu Christine yazaala abaana 3. Namuddu Christine teyazaala mwana. Namuli Saara n'azaala Edward, n'azaala Eva, n'azaala Nantongo, n'azaala Moses ne Isma be baana 5. Taata wange Ssentongo senga maama wa Sophie kwe yadda n'azaala abaana 2. Nze Esther Nassali Sekitoleko Ivan ne nange abaana 2. Okay. Kati nabanga wano Nantongo wabeera bukojjabwe? Wano wabeera bukojjabwe kubanga we bazaala maama we. Kati mwagabana maama we ye tebamuwa ogwali omugabo ogwandibadde kwa maama wa Sophie? Maama we tebamuwa. Lwaki? Simanyi lwaki jjajja teyamuwa. Naye gwe wamusikira ate situwanditegedde lwaki? Kuba kati by then nze nali muto omu kizibu okukwestioninga omusajja omukulu. Jjajjawo mubuuze jjajja ffe ng'otuwadde bali nga tubawadde kale simanyi naye bannantongo tebajjumbiranga nnyo ku bwajjajja waabwe era tebajjanga tebajjanga. So kati gwe jjajjawo bamuziika wano? Bamuziika wano. Ne taatawo bamuziika wano? Taata wange mu biseera byali byatalo bamuziika walala atasobola kumuleeta. Mwakulira wano? Twakulira wano. Ne Nantongo? Nantongo bajjanga kitono nga bwe nkugambye. Tetwali nnyo close ne jjajja omusajja. Tetwavangayo twabeerangayo essaawa yonna bannantongo tebajjanga eno wadde maama waabwe era yamalanga emyaka n'emyaka nga tazze wano.
gwe bamuzaale wa kitaawe gwe guwasikira kati guwagendangayo okoyo omukyala guwasikira wabeerako naye nagendangayo nantongo era ng'akumanyi ng'akulaba nti gwe bulungi nnyo twakuliranga wamu era nga tubeera nabo bulungi nga bono ogende wassengaawo kisenga wange teyalina nga buzibu ekitegeeza gwe ne nantongo mwakulira wamu mumanyiganye nnyo twemanyi ensonga zataka ze zibaawudde ze zitwawudde kubanga talina mutima gulumulirwa senga yali agulina first of all yayitunze wanyina nakitayo wewabalekera kuba omukyala yalaama nti ndese abaana bange 5 nebiri obugagga byagenda mubadde ki abaana bange bameka 5 ekasubi waddenza omusikawe yagamba nti oba munnayo nomusika wange muwadde ekitegeera ekasubi yewaali amaka ga mama wa nantongo ne taata we baafa nabo bombi era mama wa nantongo bamuziikawo era naye waali ekasubi oba wano bamuziika wano kwebyo ebijja ebiri wali kwali kati ekasubi gwe tebakuwaayo omugabo nga gwe yasikira omukyala oyo nti yasigaddeyo nga mama wa nantongo tebampa nantongo ye yabitunda nabyo naye waliwo nga babigaba ebyo ebyobusika ekiramo kyajja kuba mama wa Sophie yali mukyala muyivu era yakola ebintu bye nga biri organized mukyala gwe walimu nalimu ng'omusika naye tewalina kye bakugabira tebalina kye bangabira kuba oli yalamba ebintu by'abaana be kati bwe kyosagamba nti bampeeko kuba nga ndi musika oli yakirikkiriya namye ebintu byange by'abaana bange kati gwevayo kati ndi musika mumpeeko so gwe wakomawo nodde wajjajjawo n'otuuza niya nawulira biwulire Sophie yatunze nga Moses ajja ankabira Sophie yatunze naye teyatuwadde tukole tutya koze mugende mbannamateeka kati gwe kuba gwe wali omusika tewamubuuza lwaki yatunze kyekikatiriza kiri Sophie nakyemalira ne maama w'omuto yali waali teyajja namwebuuzaako timunange maama oba ensonga bweti ne bweti yentunza oba bannange nkole ntya yalina authority zizo nezitunda ye yalina obuyinza bwonna ye mukulu mu baganda be ye mubaganda babasatu ye mukulu okitegeera kuba bali babiri babazaala walala nabano basatu walala kuba bali bakatuliki ate bano basiraamu kati ono omwami omusiraamu yazimbaga amaka omwali bannantongo kyova olaba bali yabasse ebbali bano baana baddaddi betulina okutunza nabo so nawuliddeko nga tya akinjeeya nagamba yangamba mbuze siri wawano zatali wawano bwoba oli wawano tatawo bamuziikawo naye olwokuba nti yagala nnyo close nabazadde yosita etayinza bimanya kuba nankata wange saamulabako nali bebi we yafiira naye njagamba era n'abazadde bano najjanga jajjange nga nnyumiza kubanga nimubuuza tata wange yafa naye bamuziikawo ne bantwala gye bali bamuziika kuba yali yagula esaizi zennabweru kati ebiseera ebyo byali byantalo naye bamuziika wano kati ani akuuma wano nze nkuumawo kati bo we batuukira okuleeta ettaka okuyiwawo okutandika okuba bulo kyatwala bbanga kyekyo kitutte ebbanga kuba baaliyiwa engeri tutayogera nenkozesa LC neŋŋamba tugambire nantongo ettaka eryo tetulyagalawo nemwanyinaze nemukweŋŋamba nantongo yayiwali ery'ettaka naŋŋamba ate atya namugamba yaliye naŋŋamba genda wa LC obagambe bamukole ki bamusitopinge tetukyagalawo buloka olaba naabo bali bazikubirawo kubanga senga wange yalinga akubanga buloka era nga bamekajja kirombe ng'azikuba kati tetugamba buloka zoonoonawo tulekerawo zikuba era yo nemugamba nanyi buloka ezo lekeraawo awaka woonooneka nangamba kanyikye buloka zange nzijewo era zizo nazookya agenda zitunda zijeewo bali tukyali awo nantongo ate ng'aliwa ki ettaka tukaba kyetugoba so nantongo aba alina kyayagala okukola tabeebuuzaako mulaba bulabi nga bakozeewo kyayagala bwekityo talina gwe yeebuuzaako nga beddame nakyemalira amaanyi agajjawo ageewulira ye nga ye olw'okuba muyimbi olw'okuba waalinnya naamugamba kutunamulopa waali ffe tulina ki we mwagenda kwero si teri kyebabagamba yadde bamuwa ebbaluwa bamuyita obamuwa ebbaluwa nasigala nga ayiwa ettaka naye ng'ono omwana ngamba yayogedde n'ayiwa ettaka nasiramu nembagamba nantongo ayiwa ettaka oba nabo yabawaayo akasente kyesimanyi ettaka lyenkana ki lino lyemukeyanira lino ettaka lituuka eri wansi kyova olaba nkirwanyisa alina kabanga kenamala nga siriiwo senga wange ng'ali wansi
bakola olukujjukujja abamu ebeefuula nti baagula ekibuka bye tulwana bwe mbayita bannantongo munnange kale muli bafamire munnaye mujje abantu beesiga tukoze tutya tebajja kyokera bannange nina obusungu nina obulumi kubanga tebajja kati ye brother wo gw'ozalibwa naye mu bino ebintu abirimu oba ye ali mabbali nga gw'oli ng'akikulembedde wekka kati nze ndi ku ground nze ndi kuba yetaliwo naye ng'akirimu nnyo naye naye takyalaba kubanga ye musika wa wano yasikijjajja omusajja so nantongo ne waba alina kyakola omusika tamukubira tamubuuza gambe talina gwe yeebuuzako ye chairman ye secretary ye buli kimu talina gwe yeebuuzako talina gwagamba akozesa maanyi atwalinnya mwali mutunzeeko ko ye ne mutamuwa nga ugo tugambe takalika paka wansi eyo mwali mutunzeeko ye ne mutamuwa n'aba nga yanyiga bunyiizi anti katulaba senga wange yatunda sijja kulimba senga wange yatunda nga yo omuntu omukulu naye nkugambye nze nganze sirina we nali ntunze wadde era wabeera walina endagaano eraga nti nze Esther Nasali namuguza adirete naye nze sirina we nali senga bwe yali atunda yasayiningangako yekka yasayiningangako nabeerangawo ng'asayiningako kubanga oli muntu mukulu ekitegeera yakategeeza naye lyakulira wano kyagamba tosobola kugaana tosobola kugaana nze ndi mwana baana banzaala wano wenkubuuziza obunene bw'ettaka tukubuulidde like decimal oba gundi yenkaniite oli tayinza emu n'ekitundu teziwera bulungi era zonna ennyumba eziriko zammwe ezakikama eriko yeeno neeno awasigadde awaliwa brother wange awaddako senga wange yatundawo n'awalala eri wansi ate eri awalala waddako bano abantu beesinza senga wange nga muprocessawo nga mulwadde ng'ali wansi siriiwo bannantongo tebajja ne bafuna omukisa ogwo senga baaliwo nga kati bagamba nti waawano ebintu bwe tebyali badde mwali mulowoozezaako ku ky'okumuwa omugabo ogwali ogwa mama we oba gwe kyekimukozesa ebyo kubanga ati mwamuwa omugabo ogwali ogwa mama we kubanga mama we azaalibwa wano ebintu bino si nze mbirinako buvunaanyizibwa bigaba nange ndi muzzukulu jjajja wakyakotera ngamba esitori zimbawo ennyumba yo oba ofunye sente zimbawo akanyumba asinza mugamba yo lwaki tumuwadde muntu mukulu n'abamanyi abantu abakulu anti kati wekibanga kyekireesa emberebezi temusobola kuharmonizinga ne nantongo ne mumuwa akapotion akandibadde akamama we omusika gw'ogambye nti waali muganda wo muganda wange anti kati wano olaba tetuwanya nantongo ajje yeebake bw'aba asobola ajja asibewo akole byakola naye ogamba nti eyamanyira kutunda naye tunamuwa agenda kutunda naye ng'ate tebamuwa si musango gwakuba tebamuwa si buzibu bwaffe so kibatiisa nti ayinza okwajja n'atundawo okutunda kubanga ng'otunda otya amaka ga kitaawo nanyoko lwokulidde wobadde ani alina ebiwandiiko byawano kati otyamu nti ayinza obbikusaba mu nkukutu ebyagala dde obbisaba nkugambye senga mama wange mama womutu senga wange ekyamuviirako okulwala bajja ne mwannyina ne bamusaba ekyapa bubi naliwo lyombo lwali lw'amaanyi mwannyina nayagala n'omukuba naye ng'ekyapa nakimugjeeko ng'alina kopi obusungu bwamukwata nangamba kakibawo nze nemuleka kibawo naye ng'alina fotokopi ekitegeeza alina fotokopi gy'alina nantongo alina kyalina so ekyapa kyawano kikyali mu mannya g'omugenzi oba mwakikyusa mu mannya kikyali mu mannya g'omugenzi yatwagala tuli mu process ekikyusa omukulu eyasigalawo wano kati nga gwe gyoli nti gwe wasikira maama wooli yadde wamanya ensonga yadde tewamanya lwaki ye tebasobola kumuwaako potion ye kati nga gwe yamusikira tusobola kuharmonizingamu naye n'ogamba ati si kawala kange ndabe kyenkawaako yadde bali tebamuwa ekyo sisobola kikola nze nganze kuba olina obusongo naye bwe yali atunda ebyeri teyakuwa ogwandibadde omugabo gw'omusika ekyo sikigenderera nnyo kuba biri bya maama we era sikinyigira era sisabangako nti mumpe omugabo gwange ku saidi ya maama wammwe kubanga nze namusikira sikikolangako waliwo abadde bagamba wano wetubadde tutambulatambulamu mugwe tewakulira kuno wagenda ebweru awo bakuwaawo nga ggwe n'otundawo n'ogenda ebweru embeera nekukuba ate mbu wakomyewo bukomi kuzoganya nantongo anti gambye ennyumba yiiyo era ne bwobuuza abapangisa bagipangisa yani nze bwe bampa siganye natambulamuko nonye sente nzimeki akayumba ako laba nakamala okukazimba nenkomawo wano ovaawo ng'oli mu myaka emeka
ekirala ekyakomyawo satambula myaka mingi just emyaka ebiri senga wange yalinga beera nga nze mulabirira tubeerawo twerabirira biki alwadde nemujjanjaba ne bawala bange bawadde ku kitanda era bwe natuuka ekiseera nti mulwadde nnyo naleka byonna byenayinkola ne contract sagimalaako nenkomawo e Uganda era netandikira we nakoma okumujjanjaba okubeera naye era yafiira mikono gyange banantongo nga tebaliiyo okiwulira. So emyaka gy'omuwala okuvubuka kuba tugambye wano wakulire wajjajjaawo ovaawo okwogere mu bufumbo oba olalongo obadde wano? Navaawo era bwe nnakula jjajja wafumala yabeeranga wandigiya bwe mbeera ewandigiya bwe mbeera wano era bwe nnakula nenfumbire bwe nafunanga akaseera nanzijanga mulaba oba wiiki oba nnaku 3 ne Christmas ezisinga ze nga mbeera wano ngawo wojja mbazadde kubanga bebazadde bange bye baali baliwo. Kati oli wabuuza kiggwe kyosingira ddala okwetaaga oyambibwe yagala kuyambibwa muki? Neetaaga okuyambibwa okukyusa ekyapa kino tukiza amannya amatuufu kuba kati bali baafa n'ekirala simanyi oba omwana agaba n'ebukujja kyekikuluma kyokka kyekinnuma kyokka kuba Sophie alina ewaabwe ku kika kyabwe nze siyinza kuva wano wadde baana basenga wange nti mumpe ku byewammwe kubanga nasikiraani maama wammwe n'okumala gajja yajja buzi n'akolera ku ttaka tabaddeewo jakolerako kyayagala ssaawa yonna. Wasemba kolagana ddi ne Sophie? Okuva senga wange oyo bwe yalwala byonna ebyabeera bukusaba ekyapa kirayisibwa bubi sajja mutubeera kyekimu nabo namanya weeyisinza bwoti maama w'omuto olwate nze just omusika wa maama wo. So ne baganda ba Sophie abala temukolagana nabo? Bali bazaalibwa nabo sayidi? Ninako babiri betukwatagana nabo bo tebalina buzibu. Nabo bakimanyi nti wanaateekawo buteesi mbeera? Bo tebalina buzibu. Neza ti nasaasira omumanyi agamba takumanyi era tamanyi nakigenda mu maaso. Awo simanyi. Naye nga wandyetaaza embeera eno ebeere harmonized mubeere nga mukwatagana oba oyagala buli omu baba separating buli omu akola ebibye toyagala kuddamu kumulabako. Nantongo njagala Nantongo akola ebibye kuba okusinziira buli kyeyampisizza nolaba kati aya neegaana kati omuntu akwegaana kati oba omwagaza ki? Oli wabuuza maama gwe wamusikira lwaki otuuka ku busungu obwo ntoyagala kuddamu kukolagana naye ate nga gwe wandibadde ozza omukwano gwe osobola okulabika nti temukwataganira wamu? Talina gwawuliriza. Yawukola ki ekyo ekyamaanyi ennyo? Alina ebigambo byeyanvumya ebyamaanyi. Bigambo ki ebyo? Sinza biisa mukama. Nedda oyinza ati kyogamba waliwo ekigambo bwe kiti netumanya naye osobola omusonyiwa olw'ekyo? Namaze kirowooza. Waba akwetondera just nga ze nakwetondera. Namaze kirowooza. Ng'omaze kirowooza agambye gwe tulaze wano bloko nti bazimenya wano nyingi wati wayo omutuuze atugambye mbu wajja n'ebbaawo wano ebbaawo yakuwaga. Bbaawo wange si yampaga kuba kati tutojja wano sawa zaali ziwezeemu kale nga zigenda kuwera emu kubona era omupangisa yani bejjendala eki babikudde kuba najja wano olweggulo sawa 11 kale tuva ku poliisi era kubya bulooka nangamba tugendewo tulabe ddala kituufu weezibwe tujja ddala kituufu nga weezibwe nengenda olwo omupangisa nankubira essimu nangamba ejjendalo bangambye mbijjeyo ne kasooli bagenda kulaki bagenda musaawa nengamba bwe kityo kale ngenda kujja manyi akeera nnyo nenkeera nnyo ku makya nenzijja kituufu najja ne bba wange nenzijja ndabe kiki ekiriwo nenzijja nga ndaga kasooli nengamba kantula nendaba kulaki bakuba buloka bambulira ani yakoze eki ani yasaayo ebitooke ebyo ne kasooli nentuula neziwera ssaawa emu nenzijja nembalaba ne bagamba bawadde omupangisa ssente nagenda bugenzi ku poliisi nezigulawo omusango tukuisinga nabo bajja mwate naffe buloka zaffe twazirinye nengamba nze nkedde ku makya kola ki kujja kati nze byammwe sibikola ki sibimanyi nze nkedde ku makya kujja nendipootingera guno omusango tugende tulabeko kuma kati wano ennimiro yabeeradde eyitira n'amenya wano
Okay. Kati ne basendawo bakubirewo bloka. Okay. Okay, kati gano ge malalo gobadde oyogerako bano be bagenzi. Kati ono yani? Jajja Kafeero. Ye nannyini gwe. Ye nannyini museera Kafeero. Okay. Kate gali abiri. Ono yina mwa Sophie. Nsala namuli. Olunye Christine namuddu. Bali be base. Bebaana bebasenga. Kati be balinga basenga aba ababiri. Bebasenga banga ababiri. Kwe kuli mama wa Sophie, kwe kuli n'oli atazaala. Teranga bonna zonna basikira. Oyina ebifundikwa bibiri. Ogambye mama Sophie yali wayo n'asooka? Nasooka. Oyo Christine namuddu. Okay. Ono ye nannyini. Okay. So kati wano Sophie ajjawo n'alima ku bijja oba? Ajjawo. Naye ate era nga omanyi kyeza empisa z'oluzzi. Omuntu ajja okujja okulima ebijja. Banno bagamba. Tona ng'ezija kulima bijja naye ye wafuna akaseera ng'ajjanga ng'agamba omusajja fuuyira ng'afuuyire. Wasanze nga b'olaba nti kasooli ogenda okujja nga babifuuyidde. Oli bw'omubuuza gamba nti bampadde ssente kati nkole ki? Ati obwo obutuuzi bwonna bwe mbadde nkooye. Kuba yajja buzi talina bwe yeebuuza akajja buzi. Kubanga bafamire banno bagamba. Wobalamu ebirime bye bafiiriddwa byogamba nti yayonoonye biringa mu ssente mmeka? Si ssente nnyingi nnyo naye ng'era si kirungi kulima kusawa birime. Okay. So kati ono kasooli n'ebijanjaalo ebiri mu bijja bibyo? Byange. Gw'obirima? Nze mpa omusajja ssente nneme kubeeramu muddo. Kyalima alongoseemu wabeere nga tewamera muddo. Oli wagamba oli mu kwonoona erinnya lya munno Sereebi. Nti byoyogera biyinza okuba si bituufu. Oyagala mubikkirira oba oyagala mwonoonera bulamu bwe. Okyogerako oti ekyo? Siyinza kwagala kumwonoonera bulamu bwe kubanga ludde ng'akola ebintu nga bwe biti. Naye omuntu okusinziira bwakuyisa nga bwe kikuleetera okugamba nti kanoonye abagenda okunnyamba. Nze nnoonya buyambi saagala kumwonoona ye nga ye kumwonoona linnya lye. Okay. Okay. Oyogera ne mutabanyi wo eyandibadde nga bbaawe? Soogera naye. Naye wamukyaweramu? Simulinaako buzibu mwami Simbwa. Talina buzibu nakamu era musajja mulungi. Simulinaako buzibu bonna bonna. Kati tosobola mukubira n'omubuuza omwana kiki ansobedde mbadde nsaba twogereko naye tutulu. Kakati gwe muwala wo mwennyini wakuyisirizaamu amaaso n'akuwemula oyogera ota ne mwami we. Tulina kumala ffe kukwatagana ne Sophie nga tuli bamu nange najogera ne bbaawe. Okay. Wano wetuli. Kakati kigambibwa. Omanyi waliwo bye tusoose okuwulirako eyo omuntu. Kyamaani akutegeera bulungi? Antegeera. Okay. Kale. Sibula. Masibudde bwenna abandaba. Sagala kono nalinnya ya Sophie nantongo. Si kyenjagala. N'engeri gye yeeyisaamu nange yempaliriza. Okay. Abatuuze b'okukyalo kino nakusibula abatuuze b'okukyalo kino ensonga zammwe bazimanyiiko. Kale abatono bibadde nga tubisiriikirira n'ekitambo ligagwe ng'omuntu okirekerera awo. Naye nga bamanyiiko awo ebitonotono naye bitali bingi nnyo. Okay. Omusembeze ye akagambo akamwagala just yadde alina enviiri akola. Ebigambo ebyo tobirina. Anyway, okusinza ku bijja ebiri wano ekyatatawo tekiriiwo. Ate watugambye nti taatawo balina gye bamuzika. Bamuzika ku ttaka nayo lyammwe oba ddyo yali yagula lirye? Bamuzika ku ttaka yali lya mwanyina. Ali Christine namuddu. Ataazaala. Naye yalina ettaka erirye nga ye. Yaziika omwana wa mwanyina. Yaziika mwanyina we. Kozi bo baali basatu. Kati mulina enteekateeka omugjayo muleete wano bubeere wamu oba yaja? Tulina enteekateeka. Yali ludda gye bamuziika. Ne Sophie amanyi we bamuziika? Talina ky'amanyi. Wano tewatundwa? Tewatundwa. Kale tweyanziza. Ago wenna ayagala okubanga ate ogula ettaka nyongera okutegeeza nti bannaffe aba Dream Estate Developers bazze era nga bakakasiddwa mu nsonga z'ettaka. Obanga olina miliyoni 2 n'okwamuka waggulu osobola okufuna ettaka ekasaayi, osobola okufuna nakifuuma, osobola okufuna eddungu, osobola okufuna emayangayanga,
ebitundu byebyo byonna ettaka bagambye nti kuno kunampolo oli wa bodaboda oli wa taxi oli wa mukatale oli wa saluuni tolemera ssente zo ate va mu muzigo ng'otatekana nga tonamukolera bidyo mubiri osobola okufuna poloti ogenze bannaffe aba dream estate developers oba genda wali ebukere katale onoonye dream estate developers bajja kuba bakutwala ku ttaka lyabwe oba okubira ettone namba z'essimu wansi weziri awo osobola okuba nga ate obakubira bakulambuze ku ttaka lyabwe balina osobola okuba nga ate ova mu nsonga z'obwavu ate gwe munaffe ayagala okuteekateeka magenda go gamba nti oba ofiiriddwa oba oyagala kweteekateeka oba omuntu amaba afuddeko afidde mu ddwaliro afidde bweru wa ggwanga totangatanga tobonaabona genda bugenzi wali emulago ng'okkira ku kyomukatanga ojja kusanga bannaffe ba Powers Funeral Services Uganda Limited okuyambeko mu nteekateeka ez'okwerekera omuntu abeera avudde mulamu w'ensi eno balina sanduuka ennungi balina ebimuli basima entaana bazimba entaana abakola video coverage oyagala omufu oba okuzika kubere ku video osobola okubatuukirira ne bateekateeka ensonga ezo omufu aba aviidde bweru wa ggwanga kiyite body repatriation omufu aba afudde nga temwetegedde bimuse kiyite body postmortem omufu oyagala kumutambuza kiyite body transportation byonna babirina era osobola okuwira mukulu Kijoga Peter n'abanga ate ensonga eno agiggusa bulungi basangibwa Katanga enkulungo y'emulago kukikira mu Katanga oba ekiruddu opposite eddwaliro ly'ekiruddu ojja kusanga office zaabwe bw'obanga omuntu akufuddeko naawe oba oyagala kweteekateeka oteekayo akasente akatono mpaka bw'onoogenda maaso okuba nga ati bakola ensonga eyawamu obanga ofudde obanga ofiiriddwa basobola okuteekateeka amaziika gwe bannaffe ba Powers Funeral Services Uganda Limited. Wano oli mwana mujja na nnyina kituufu oli mujja na nnyina nga weesibye ku bintu by'abenkima? Siyinza kubyesibako ebintu by'abenkima. Kyenjagala kintu kimu nantongo aleeta ekiraamo kya maama we bwe mba nga si kiriimu awo mujja tegeera nti nno ndi mwana mujja na nnyina. Kitegeeza maama we oba abeera senga otasobola kuteeka mu kiraamo nga toli wankima oba nga toli mwana mwenyi. Maama we banzaala waali n'enkulanga wendi natuuka okugamba nti ono ye musika wange nakwata peni n'olupapula n'abiwandika mu kiraamo kye nagamba nti Esther Nassali ye musika wange twabangawo n'omwana mukyusa. Kitegeeza oli wankima? Ndi wankima. Toli mujja na nnyina? Siri mujja na nnyina. Bino bibozibozi bya kujja ku mulamwa? Bino bibozibozi bya kujja ku mulamwa. Okay. Ate abagamba nti naawe olyefunza naawe oyagala mbu byakwokya gye wali kati oyagala naye kwefunza wano? Wano si wembeera. Jjajja wange olwedde yampa ennyumba yange eyiri yampa olwedde kino okirwanirira ng'ekintu kya famire kibeerewo abaana baffe bonna bonna bazikulu beeyagalirawo babeerewo. Okay. So olujja bwe luti musazeewo okulukola? Kyova laba kyekyandeese ku TV kyekyandeese kubanga yaganye okukitegeera bizo buloka ziri paka mu bijja lwenna ennimiro yagisaaye. Olujja lwali badde bwe luti ddala ddala. Ate nga talina gwe yasabye talina gwe yebuza ko talina gwe yagambye. So kitegeeza omuntu yenna aba alina kyagala okukozesa wano alina kusaba mukyala Nassali gwe? Alina okunsaba alina okuntegeezako nti munnange njagala kukolerawo kintu bwe kiti ne bwe kiti etuziganya nze sirina buzibu. Kati nezino essente z'amasannyalaze bwe baali bagayita gwe wazirya? Tebasasula yadde n'ekikumi. Ate amazzi? Byonna tewali.